akankubira amasimu tata wange yatuse n'okungamba sooka ove yovaayo sooka ojje nga buli kimu mpulira kintamye nakugamba oveeyo ne Kampala nveeyo Kampala ngende nga bulirayo buli kimu kimutamye bannange lwaki mulumya abazadde bammwe emitima Sophie kati ne dadi wo kwali ku TikTok kwali yabirabye yeyankubira n'essimu ebintu ebifaanana bwe bitata nti kibeera kibi. Oh my God. Ate nga si gwe gusoose yasookera ddala n'akola live ne bitambula nnyo awo nti era nnyina sirimu biki tata n'abiraba n'aŋŋamba tambula ojje nentambula ne ngenda mu kyalo taata owange yankwata ku mukono bw'ati n'antwala mu ddwaliro n'ankebera gwe nnyina kadduuko kamanyi kati omulimu ogukukipinga bize nga tofunamu guba gukugasa ki oba wali olina byosuubira nga yakugamba ebya future tujja kukola tujja kukola factory y'obuudaji mami tofaayo nedda bino ebintu byaffe bya future talina bye yali yansuubiza ababiri yatadde audio ng'ogamba ki yatadde audio nga mukwana nabadde bamwegayirira nengoko okumwegayirira kwaliko ensonga lwaki nali mwegayirira kijundubuulira ensonga yagireseenda kusigala tugamba wadokukwana wikizoka abakazi bakwanira kati kankubira abakazi mukwana abasajja sinza abansoose wali oyagala kikwolwo omusajja kati okkiriza wamukwana kamukwane kitegeeza wamukwana ya kamukwane naye ntenze nga sifuuse nga ye kutandika kuta audio simanya video wulira nedda nze sisobola nze navaayo nenkola eno ensobi era njejjusa gemazima navaayo nenkola ensobi nentula wano ku TV yo nenvuma omusajja yali ampa buli kimu ne kati ngenze nkiraba nti nakola kibi ate omusajja oyo namwetondera naye nemugamba bigwere ku media yagaana kuba tayagala kamera edi yangamba totawaana nangamba totawaana edi gyali namwetondera alina bulungi mwaddawo talina buzibu naye kati ate wali olya Edi ng'olya ne UG eno yali excitement wali agala kyusa ku miiru ati gwali mulundi gumu neŋŋamba kaŋŋende n'okomawo gwe kennyini ojja kuba mugambye omusege wammwe neyeddako jjaki njaswaza Nantongo akulukute wansi akwate mu lubuto mwe yajja abaana be awulire nga mulimu omwana omulala Nantongo tomanyiira Nantongo gw'omusabirizi omunoonyi w'obuyambi omunaku n'abanaku n'abakyafu n'abatanaaba nafutushubishi togezanga n'omanyiira oba n'abakyafu yakyogera mugenzi muki mu opposite ya mukyafu ate kati nkugambe ki kuba kati uvayo nogamba Nantongo omukyafu ndaba nga abamu opposite nange saakikkiriza omuntu omukyafu oba omulaba banange balekerawo tusibako ebigambo naye maama nga watomerya leero gwadija red flag tewazirabanga omusajja kwana by the way ekyo ndowooza tusooke nze ekisinza okundeta ku interview kimanyi kyensingira ddala okwagala gayo yavuddeyo n'aleeta ebipapula n'alaga abantu ebipa n'abagamba ekyanjawula ne Nantongo kiikino kati katubeere serious tetuli mu kuyomba n'agamba ekyanjawula ne Nantongo kiki bipapula ebipapula byabadde byaki byabadde bya ddwaliro gayo ng'agamba ekyanjawula naye nze ebyo ebipapula bye byatwawula naye gayo ebyo ebipapula byayogerako bwe twagenda mu ddwaliro nze yamukaka yali tayagala kwekebeza yali tayagala nemukaka kati bwe babakeberaku mwenna ani mulwadde ffenna tuli balamu naye kati ye simanyi gye yakijja kugamba nti nze Nantongo nnyina siriimu sitoli yali bweti gayo yankwanira ku live misana ne luggwa okumanya abavubuka balina obwangu ate obwangu mulina bungi naye mu bukendeeze nze kambabuulire ankwanira ku live emisana bibe byakusaaga awo abaana basaakanya nga omanyi abaana ba media guggwa manyi bikoze eki biwedde ekiro mba ku live zaali sawa nga mmeka zaali sawa nga 5-6 tuli ku live ne bakyali bange live gye njogerako ye
tuli ku live ne bachali bange gayo omungadda ngate wamuwadde namba yes naye nga namba teyakubidde enamba teyankubira kati gayo omungadda ku live ngomanya abana nga batandika sakanya Uganda Nantongo must shine nsirika kati nga tudda ku live baby bichi nga wobimanye nga mugwirawo mulaavu mberako ku live egera njagala kujja neyo ku live nze nomanyi gayo akola ki asaaga I swear twali ku live njagala no kujja live eyo jenyogerako abaana bagimanyi era ojja basanga bagamba yes live twaliko njagala kujjayo nkatika nyambale lugoye ki live eno ogiraba otunula wano omulaba ono oyani ono yuji extra media yali wuwe onani sinze nga ndi wange kati wona yali ayambala baby nyambale kano nze manyi gayi tuli muki mukusaaga jayo papula bibino singa yakwata ipapa yo nabi jayo byonna nabibalaga we paba ne papa yali jayo yakanya balagako linnya lyange nalije yes batukebera twali babiri omusaye papula yatubituwa babiri okumanya ogayo n'ekigenda ne musaba ipapula byange nabinyima kati gwe kitegeeza tewalaba ku results zo nga naziraba bazituwa babiri ne tuziraba wena mala ziraba ne nkwata ipapula ne mbiteeka wa mukasawo nangamba ade tambikwate ne mugamba neda akasawo nakanjako namaanyi yagisasula naye nga bwajja bweyejavaana enviri zosiba tamanyi na bbeeyi yaayo takuwa nkola esente y'olwala nti yiyo naye ate naddako nakumanyira kati nze ndi muwala asobola okweteekamu sente zange nga sinanyumiza ebyo byokweteekamu sente mbunnu ng'ate omusajja ali awo kati ye aba akolaki nedda leka adija kankubuulire abasajja bano abasajja gye bali nze sijja kulimba gye bali bangi n'abeerawo naye nga bwabatambula bagamba wuyo naye nga mukwano talina kyali nga mu kopi ayinza oba nga alina naye ng'obukopi kwatudde oyo nze sobola beera naye sijja kulimba anti obeera kati lekankubulire kati mwagala kulaba ku TikTok nti gundi aline lindako kati nga temufa ku biki bw'oba ojja bwoti asobola okulaga nti oba alina kyalina alina kyagenda okugattako kubanza adija kankubulire nze mukazi atajja after money nti oba omusajja azze n'emmotoka ye yagipakize mbu Nantongo nziruke nedda ekyo nkikumanyiko kituufu nze siri after money wabula nze njagala omuntu gwe nga tweyagala nga si bye byasente kuba nze ndi mukazi asobola okweyiribira nze mu bulamu bwange ulira nze mu bulamu bwange oli muyiribya olina okubaako ne ssente za bbaawo anti ne ssente za bbaawo zifunye otya kati ogenda zijja mu baana aba media ate muwa media aba yakwanye eyo yaba bbaawo teri musajja wa media kati size eyo abantu bwe batyabo type eyo kati ogende nti type eyo otegeeza ki type nze kankikugambe gojja kitegeera type eyo y'abavubuka ba media alina kyagenda kuwa abavubuka ayagala kwambula akuleka awo naye abavubuka mumwe twongera obajjukiza nti naffe tuba tubambudde bayambudde gwe tobiteekamu bakazi balala abalala balabika babawa nedda mukwano nedda sikyo si ffenna gwe kankubulire obeera n'omukisa naye nga si busajja buno bwa media yagisasula naye nga bwajja bweyejavaana enviri zosiba tamanyi na bbeeyi yaayo takuwa nkola esente y'olwala nti yiyo naye ate naddako nakumanyira kati nze ndi muwala asobola okweteekamu sente zange nga sirikyonyumiza ebyo byokweteekamu sente mbunnu ng'ate omusajja ali awo kati ye aba akolaki nedda leka adija kankubuulire abasajja bano abasajja gye bali nze sijja kulimba gye bali bangi n'abeerawo naye nga bwabatambula bagamba wuyo naye nga mukwano talina kyali nga mu kopi ayinza oba nga alina naye ng'obukopi kwatudde oyo nze sobola beera naye sijja kulimba anti obeera kati lekankubulire kati mwagala kulaba ku TikTok nti gundi aline lindako kati nga temufa ku biki bw'oba ojja bwoti asobola okulaga nti oba alina kyalina alina kyagenda okugattako kubanza adija kankubulire nze mukazi atajja after money nti oba omusajja azze n'emmotoka ye yagipakize mbu Nantongo nziruke nedda ekyo nkikumanyiko kituufu nze siri after money wabula nze njagala omuntu gwe nga tweyagala nga si bye byasente kuba nze ndi mukazi asobola okweyiribira nze mu bulamu bwange ulira nze mu bulamu bwange oli muyiribya olina okubaako ne ssente za bbaawo anti ne ssente za bbaawo zifunye otya kati ogenda zijja mu baana aba media ate muwa media aba yakwanye eyo yaba bbaawo teri musajja wa media kati size eyo abantu bwe batyabo type eyo kati ogende nti type eyo otegeeza ki type nze kankikugambe gojja kitegeera
type ye y'abavubuka ba media alina kyagenda kuwa abavubuka yagala kwambula akulekaawo naye abavubuka mumwe twongera obajjukiza nti naffe tuba tubambudde bayambudde ggwe tobiteekamu bakazi balala abalala babawa nedda mukwano nedda sikyo si ffenna gwe kankubulire obeera n'omukisa naye nga si busajja buno bwa media ate nze kankubulire kyenyinza ogamba abawala mwesonyiwa abasajja ba media gayo yajja mu bulamu bwange nze nga simanyi nti oba alina ne byabala naye gayo yalina bye yali abala yakwatanga essimu yange n'adiritinganga meseji ze z'aba nsindikidde manyi kati nga akwata ezange ze mba musindikidde n'azisevinga n'abako gy'azisindika koze kibi ekyokugamba nti nze nyina siriimu siina siriimu ndi mukazi mulamu bulungi naye n'ovaayo n'olaga ebipapula mbwekyanjawukanye naye kiikino naye nga ne bwe twava mu ddwaliro papula babitulaga aba nange mbirina nsobola obijjayo lwaki saabijjayo lwaki saatadde Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abalungi abali ku HK Media nze Hadija Kigozi nga bulijjo tubaawo in the TikTokers edition. Indine omwana muwala Sophie Nantongo. This is the second time nga hostinga Sophie ono ku nsonga za relationship. Twagala okutegeera buzibu ki obuli ku Sophie. Oba relationship zimulemye oba muwe muganda wange oba Omumerika ali eyo gye ontukiro ngambe omuwala njagala muteke mu gate musibireyo n'embwa. Oshegera nenga nawe bale nyokutulamu bale subscribinga yenze Hadija Kigozi nga bulijjo oba oli mpya ku channel eno yiga akagamba ako ka subscribe okubeera ngo tweyungako oba oli ku Facebook, Instagram, ku TikTok, ku Twitter beera ngo tufollowingako bulambalamba bannaffe abannakyo T-Hub bakugamba nti gwe omwami oba omukyala bw'oba oyagala kendeeza kaweit amajani gaabwe gakolako tekakola ku bakyala bokka banoonyeko ku namba yaabwe y'essimu ojja kubeera obafunirawo bulambalamba. Sophie nsanyusa okulaba nange okusanga oli otya kasimayo nga kakutta smilingira ku bantu babali eri mu kamera banagamba Sophie ndeese mulala naye olabika bulungi mashallah ebale kusinga obwala bwebwo akaviiri keeko t-shirt ya baby eriwa ya baby boy eno gyolimu engoye zifaanagana bannange nedda tudda mazima engoye zifaanana kyogamba Hadija eyo besibo sekyo no besibo besibo nyingi osobola nga buli omu azambadde kati engoye zifaanagana omanyi kyo beno besibo ya muntu ino si ya muntu yange okay kalibuuza kuba tulaba mbabuuze nti abalungi abali ku HK abalungi abali ku HK media mwasiibye mutya ensubire mwasiibye bulungi alhamdulillah nange nasiibye bulungi oli mulungi ekyenkomeredde mukazi munno bwakkiriza nti oli mulungi ddala oba oli mulungi naye ate abaawo lwaki Sophie mumulabira mu kamera bambi ekisooka oyina figa ekyokulala oyina amaaso amalungi oli muwala mulungi oli muwanvu naye simanyi kiki kikwegobesa n'abasajja ku tikitooko amazima matufu simanyi oba relationship z'ogwamu zimbi twalabye olutalo ng'oli ne extra UG media nga kiraga nti gwe naye muli mulaavu kati mbw ate ne mutabuka ne mujja olutalo ne muluteeka ku TikTok twagala okumanya from the bottom line gwe ne extra UG mwasisinkana mutya twasisinkana ku media yakusindikira message wamusindikira message mwerayikinga mwali ku live yansanga ku live nali ku live nansangako kwaliko abaana netwogera ku live wetwamala okwogera ku live ndi mukakamu nnyo kwetuli ndi mukakamu nnyo okusinziira ku bantu kye basuubira okusinziira ku bantu kye basuubira leero ndi era bw'oba ozze ng'olowooza nti gwokya leero nedda ndi mukakamu buuza ebibuuzo nze wendi tunyumize mwasisinkana mutya ne UG media twali ku live najjako we yajjako nitwogera ng'abantu netumala okwogera ng'abantu bwe twava ku live
by then ngaakyali ku live yasaba enamba nga ali ku live abantu bonna bamulaba ya ku live abaana bonna ate abaana twesabirangako enamba eyo live yali yani yakabaata live yali yange ya Deshkalisa yaliyo najja ku live kati biki bye yagambira ku live tujja ku live nabeerako azini nabeerako kubanze nali mulaba ku TikTok ne mugamba ndi musanifu okulaba nangamba igwe Nantongo nziye ne tubeerako ku live ne togera kuba kwaliko n'abaana bangi awo nnyini nansaba enamba y'essimu nekwata enamba y'essimu nenjimuwa waliwo ekirala tunyumize oyagala kumala interview saawe ne muva ku live Sophie no like enamba yagikusaba ku live omulangireko yakusaba ya business mwatuuka muti okutuuka mu eyo relationship etandise okubabunya emiwabo enamba yansaba nga ndi mukwano gwe yansaba enamba nga ndi mukwano gwe nitubeera nga naye ono kasimayiro kakozesa mu interview akyali laavu yennyini nedda omusajja ebyo byonna ebigambo byeyakuvumye okyalina n'obudde obusimayiringa oli beautiful lindako omusajja yanvumye eki oba nkugira esimu mukwano sinaba mmanya yanvumye eki tonnabiwulira ndabika sinaba tomenyeko omutima sijja mmenyeka leta essimu Sophie tumuteeremuko omusajja ku bimu bye yayogedde kubanga munnange nze abasajja b'ennaku zino sibategeera omusajja n'omudeetinga ate omusajja najja ku live n'akwefuulira n'akuvumavuma n'akwokyayookya sibitegeera so kati kye neebuuza bwe nayo gye mubadde mulaavu oba mubadde just ba mikwano nze ne Yuggi twaliko mulaavu kati kiki ekyabatabula ekyatutabula era zaali nsonga naye ensonga eyantabula ne Yuggi yali ya business kati mwajja mutya mugate business ne Yuggi nedda nali ndi awo nankubira essimu nangamba Nantongo ndaba oyina abantu bangi ku TikTok azini okola live kubeerako abantu bangi abaana bakwagala nyambaako yakusaba omuyambako nangamba nyambaako ntundireko ku byokulya ne mugamba isiina buzibu ne mugamba bireeti kati awo we yakusabira omuyambire mwali mumaze okutuuka mu relationship no ng'okolera baby zari to be ng'okolera taata w'abaana nedda mukwano mwali mukyali ba mikwano twali tukyali ba mikwano wa TikTok nange ndi wa TikTok ate kati ntenze ndi mukazi muyiribi era bwe yaŋŋamba nti nyambaako nagulabanga omulimu namugamba it's fine later mu by'okuyambako mwalimu okusasula oba just wali okikola bukozi nali nkikola bukozi nga gw'ofunirawa oba nkikugambita kale nze njagala nnyo omuntu omulimu nga gukipinga bize kubanza omulimu gwange nyina kadduuko kamanyi kati omulimu ogukukipinga bize nga tofunamu guba gukugasa ki oba wali olina byosuubira nga yakugamba ebya future tujja kukola tujja kukola factory y'obuudaji mami tofaayo nedda bino ebintu byaffe bya future talina bye yali yansuubiza just nze nakyagala bwagazi kikola wali ogudde mulaavu naye nga temunnaba nali sinnagwa mulaavu Adija yali mukwano gwange wama Roni osobola okukwata mu olw'okuba bizinensi ya mukwano gwo nejjenjere bwoti ombuleeta ebyokulya byo mu dduuka alyange waba walina okuba nga waliwo ensonga kankubuulire kireka ndowooza mwali mugudde mu mukwano sisuubira nti twali tugudde mu mukwano natandika otunda ebyokulya bye kati omusajja yavuddeyo nayogera ebigambo bingi n'agamba nti gwe wali wamwekwanira mbu wajja osaba buyambi mbu wali mulekwa mbu wali ki wali abasaba obuyambi be babeera batya masiikini kateeyamba mbu wajjanga kateeyamba kyekigambo ekituufu ekyokukozesa mbu wajjanga kateeyamba nojja mbuno ng'osabiriza mbu naakuyamba nakolera bizinensi eyo maswalde ate lindako najjanga kateeyamba
nankolera business eriwa nakwo nakusupply nga supplier okuva ku factory obundazi kati nagendayo nga kati eyamba ne mugamba bumpe ntunde anti ofiseeko mmeka bannange kino ekintu tubeere serious. First of all nze sigenda nkowa mwami yuge nga ndi masiikini ekira nze sibeerangako naye nti ndi naye bba wange naye nga mweryamu okweryamu sijjukira ogera mazima sijjukira omukazi kasitatuuka kuleva nga takyajjukira bye mwakola olaba omuntu yeerabira dijja obeera tewakuumuuka nedda omuntu yeerabira naye nga nze kuva babega yonna abaana bamanyi nze ndi mukazi mukozi ndi muyiririse wana bakimanyi so kati omuntu bwavayo nagamba nti nze nagende wuwe nga ndi masiikini ndabanga abaalimbyemu kubanga ekisookera ddala ogenda omumiitingi oyo mwami yugge ndowooza nali na miitingi adda edi si bwe kiri edi omujjukira Edi mujjukira ate Edi wangamba nti wa mukyawa atajja atyanga wano mu byayujji nedda wali ovubika Edi nga ovubika ne lindako okuvubika kuleke kuba tusobola bavubika ne baba 10 nga tusazeewo mpulira okuvubika kuleke inze kisokera nagenda ogende wa mwami yuggi kuba nawulidde nagatambula nti ene simu nakola group n'ensabiriza ku mikwano gye naye kati essimu emba nakola gundi n'ensabiriza ku mikwano gye Wede yansanga ku live yansanga ku simu ki ye yakuwa ne simu yajigulira nedda mukwa so kati live group ki jagamba je wakola ya WhatsApp sema ndowooza ya WhatsApp jagamba nti je nakola ndiko sabiriza ki ekyo kyanagide nti nze ndi masiikini nsabiriza ng'osirise byombuuza wano gwembuuza buli kibuuzo kyoyagala nze ngenda kuddamu ansa gwe buli kibuuzo kyoyagala nze ngenda kikuddamu gwaneyo gemwerabidde ebbanga ki oba myezi ng'ebiri mama ebintu kati nga byanguwa bwemba seerabire abantu mwerabira emyezi ebiri ng'ekya Julayina mwalidde dda ekya Julayina kye adije ekya Julayina kye nga mwalidde dda ebintu popcorn mwerabira emyezi ebiri nga mwa enjoyinze dda ebintu nga byakyuka oba ffe tukyali mabega anti omwana yagamba life kikomyalo yogera kantireke kati bino bye wagambye mbuno gwe wakulira ku duweti wakulira ku duweti nakulira ku duweti wabadde otegeeza ki wakulira mu kyalo mu duweti kitegeeza ki duweti kitegeeza omuntu wakola video n'omuduwetinga kati nga gwokoze video nenzija nenkuduwetinga kyekyo kuba nalabye abaana bakyebuuza nnyo Sophie duweti kyeki omuntu akola video then ogendayo n'omuduwetinga kati olira otya omuntu ku duweti okumulya ntya saabitegeera ye gwe abadde obyogera saabitegeera ate ndaba kitambudde nnyo like kifuuse kinene nnyo kifuuse big deal anti kati kyenabadde ntegeeza kiri kino abasajja bako ku media oba abavubuka bw'oba owulira oyagala omulya gwe genda mu akawunti yo okola duweti awo oba omumaze kati taakuddamu tolaba nti bagamba tuli abawala ne tubalekawo naye ate kati ennaku zino byakyusemu kuba nawulidde yavuddeyo n'agamba nti omuwala ye yankwana kati kani imagine omusajja omulamba n'oyimirira mu ssimu bwoti ne weetunuzaamu n'ogamba gwe yankwana okwana otya omusajja lwaki wamukwana munno nedda kati ate nze kyemmanyi omukazi akwana omusajja be bano abakazi abalinamu ku ssente naye kati nze ndi mukazi munaku kati omusajja ngenda kukwana nkuweeki kayinza okuba nga kakusanyusa omanyi akasajja ako nga kansanyusa biki nedda kapolota mazima kapolota olaba twagenda ku kisaawe nga omwana oyo alinze omukazi omweru omunene bw'ati nemugamba ukakasa yondo omukazi nagamba yoyo yali sitanti yali mukazi we yali mukyala we mujjawo mujja wano nedda mukwana anti gwe naye mwaliko mu relationship
kati ate obijjawo teyali bakiyita batya teyali kozesa just ati bwali mulundi gumu neŋŋamba kaŋŋende n'okomawo gwe kennyini jakuba mugambye omusege wammwe neyeddako jaki njaswaza Nantongo akulukute wansi akwate mu lubuto mwe yajja abaana be awulire nga mulimu omwana omulala. Nantongo tomanyiira. Nantongo gw'omusabirizi omunonyi w'obuyambi omunaku n'abanaku n'abakyafu n'abatanaaba nafutushubishi togezanga n'omanyiira oba n'abakyafu yakyogera mugenzi muki mu opposite ya mukyafu ate kati nkugambe ki kuba kati uvayo n'ogamba Nantongo omukyafu ndaba ng'abamu opposite nange saakikiriza omuntu omukyafu oba omulaba banange balekerawo tusibako ebigambo naye maama nga bwatomerya leero gwadija red flag tewazirabanga omusajja kwana by the way ekyo ndowooza tusooke nze ekisinza okundeta ku interview kimanyi kyensingira ddala okwagala gayo yavuddeyo n'aleeta ebipapula n'alaga abantu ebipa n'abagamba ekyanjawula ne Nantongo kiikino kati katubeere serious tetuli mu kuyomba n'agamba ekyanjawula ne Nantongo kiki bipapula ebipapula byabadde byaki byabadde bya ddwaliro gayo ng'agamba ekyanjawula naye nze ebyo ebipapula bye byatwawula naye gayo ebyo ebipapula byayogerako bwe twagenda mu ddwaliro nze yamukaka kwekebeza yali tayagala kwekebeza yali tayagala nemukaka kati bwe babakebera ku bwennaani mulwadde ffenna tuli balamu naye kati ye simanyi gye yakijja kugamba nti nze Nantongo nnyina siriimu ebintu byonna byeyogedde ku media alina bye yakosezza nze ayinza oba teyankozesa kuba nze adija nze siswala nga toswala oti nedda mukwala ate oli musiraamu ndi mukazi musiraamu kikukakatako okuswala ndowooza kinankakatako obukakasi naye nze ng'omuntu siswala ate nga toswala oti omuntu atalina nsonyi omumanyi gwe nedda nze siina kati nze ate ekyo ekintu kyannumye nnyo lwa nsonga ate abewaffe bakiyingiddemu nnyo kuba yazijjeeyo omulaba ekyanjawula naye kiikino kakitegeeza oswala ng'alaga gundi ng'alagako mannya singa yajja ebipapula byonna n'abikuba ku mmeeza ate bw'agamba nti n'ebipapula bye byatwawula we twagenda okwekebeza nasibira wuwe mu njuye yes kati kankunyumiza sitooli yali bweti gayo yankwanira ku live misana ne luggwa okumanya abavubuka balina obwangu ate obwangu muyina bungi naye mu bukendeeze nze kambabuulire ankwanira ku live emisana bibi byakusaaga awo abaana basaakanya ng'omanyi abaana ba media guggwa manyi bikoze eki biwedde ekiro mba ku live bayireni zaali sawa nga mmeka zaali sawa nga 5-6 tuli ku live ne bakyali bange live gye njogerako yino tuli ku live ne bakyali bange gayo omungadda ng'ate wamuwadde ennamba yes naye ng'ennamba teyakubidde ennamba teyankubira kati gayo omungadda ku live ng'omanyi abaana nga batandika sakanya Uganda Nantongo must shine nsirika kati nga tudda ku live baby biki nga wobimanyi nga mugwiraawo mulaavu mbeerako ku live egera njagala ngenda kujja neeyo ku live nze nomanyi gayo akola ki asaaga aisweya twali ku live njagala nno kujjayo live eyo gyenjogerako abaana bagimanyi era ojja basanga bagamba yes live twaliko njagala kujjayo nkatika nyambale lugoye ki live eno ogiraba otunyuma wano omulaba ono oyano ono yugi extra media yali wuwe onaani sinze nga ndi wange kati wona yali ayambala baby nyambale kano nze manyi gayi tuli muki mukusaaga ayogera nzija nno kati kanyambale kano ka white sinkanyambale nengato ene yegendeddeko eno biki tuli ku live nange nsaakanya manyi munange gayi tuli awo kusaka kuba tosaakunga nti gayi okwanidde omuwala ku media kale dakiika eyo tetogenda kujja ewuwe okumanya abasajja tebatya ate basajja bagenda battira mayumba g'abasajja nze kambabuulire gayi ng'abeerako nzija biki ndowooza asaaga mba ndi awo ng'akuba endala wano wonna yajja ali ku booda
tirabe yo live ngari ku boda alaga akola ki ajja nenze nga sisobola kikkiriza kuba gwe mulundi gwange gwali gusosokola ki okumula abantu okumumanya nti ye yugge nze nali simumanyi namulabirawo kuki ku live olaba kati ndi ku piki ndi mu kujja bino byonna byenkulaga nga tuseka kwaliko abaana bangi nga tubeereko ngamba ono gayi mbeera ku live yange kati ngamala ngambe wamulagirire uwa ku live yes bali kati nga sinaba mulagirira wange ku live olwedde nze wange abantu bamanyiiwo nti mbeerako oluusi oba video biki nkola video nga abaana baki ate abaana bagamba gye mbeera oba nfuna lwaki abantu bagamba gy'obeera munange nkunnyonnyola emboozi tuba ku live aŋŋamba oliwa konze ndi wano ku Zanta nze manyi omuntu gwendagirira obudde bwali bwakiraadija ssaawa 6 ng'obudde bugenze nga nkimanyi tasobola kukola ki kujja gayi bwe yafuluma natulaba ku live neŋŋamba nno nalaka alisiki serious kati abeera ku live ayogera kati mandi awo ngakuta akasimu akalala akola ki akogerako nemanya nti alabika alimba alina gyakola ki Hadija mba ndi awo nvudde ku live maliriza mpulira omuntu yategeera waati wamulagiririra ddala paka kumulya namugamba bw'otuuka ku kyambuka ku Zanta ku kiyumba ky'enkoko nkubira era bwe yatuukawo bw'ati nga nkubira essimu ng'ali ku kiyumba ky'enkoko yes kati sawa 6 nga zigenda na 7 kati bwe yatuuka ku kiyumba ky'enkoko awo nyindi bwenkwatira video ndoza nalaba bwenkwatira video nti weki era yatambula direct nga ne gate akola ki alabika agimanyi akonkona ku gate kyenva mugamba ye obadde serious ng'era okyali ku live live olonjijjeeko nemugamba banange obadde serious tolowooza nze mbadde nimba biki ng'ajja ne daddies omukebe gwa daddies kunyumiza emboozi akuleetedde byakulya munnange we yajja saamugoba sijja kugamba nti namugoba yasulawo yes yayingira mu nju n'asulawo kati omuntu oba ogenda mugobera weze essaawa nantongo ayiseeweze essaawa lindako nkunnyonnyola sirika nga bwazze bw'aba alina okuddayo nkuwe owennyonnyole kale nnyinnyonnyola atuuka ayingira bw'ayingira mu nju nze wange sirina yajja n'emikebe emeka ng'aleeta yajja omukebe gwa daddies gumu omunene munnange nolaba responsible husband kaze yeetisse bambi munnange wange ajja atuuka ewaka muleka mugamba munnange nno omanyi ogenda sulaawo wansi nkubuulira ekyaliwo ntongo adi gyoyagala kumanya oba toyagala njagala okumanya tugere maaso kati sirika kunnyonnyole bwe yajja nemugamba munnange sulawa wansi nanga nsi sina tabu nja kusulawo naye bangende omutwe nagunnuma wayogedde ku kya siriimu njagala tutume omuvubuka aleete akakebera siriimu Sophie you have to prove the world kubanga abantu bagenda kulowooza oli mulwadde wa siriimu eyo maaka gye yakoze ennene nange kyenayagadde okubalaga nti Ronnie ogenda tufunirayo ka strip ka HIV later kakati munnange wange ndamugamba sulaawo ate abasajja balina abasajja ba media balina obwangu oba kiki kye bazunza omanyi gayi nze sirina kati kankubuulire gayi bwe yatuuka ewaka yali amanyi gujja kuggwa nemugamba tekisoboka oba nfuna ye yali amanyi gugenda kola ki kuggwa nemugamba tekisoboka nemugamba tugende mu ddwaliro n'aŋŋamba ye tasobola obudde bugenze nemugamba tofaayo weebaka enkyalu ki lunaku sijja kulimba nti gayi yankwatako mba muwaayiriza yeebaka otulooto wansi nange nenkola ki neneebaka era owakeera ku makya byange biggwera na ku live era yansanga na ku live misana naŋŋamba ogenda kujjako ewaka nemugamba ze simanyiiyo oba nfuna nkuwulira gayi yeyannona yajja ku shero y'ekibuye nyina video gyenkulaza yafuluma atya awaka kwolwo lwe yasulawo yakeera ku makya yakeera abo bakeera awo baba balowooza oba ogenda mukola ki yakeera yasula wansi awo yes wansi ku buliri we yasula wamuterawo mpaliso wansi lwaki teyasula mu ntebe nedda wansi nze sina ntebe nze mbeera nzekka oli mu rumyo eyekiwala yange yakiwala era wansi waliwo omufaliso then nyina n'ekitanda kati ze nasula ku kitanda ye nasula wansi kuba yajjanguddeko gugwe tosobola very ng'oduma nti ogenda kwebaka nange bambi Sophie okyali muto abawala abato mwegendereze kuba kati abasajja bagenda bayuzinga you have no experience ate nze kankubuulire kyenyinza okugamba abawala
mwesonyiwa abasajja ba media oyize gayo yajja mu bulamu bwange zenga simanyi nti oba alina ne byabala naye gayo yalina bye yali abala yakwatanga essimu yange n'adiritinganga message ze z'abansindikidde why mani kati nga akwata ezange zemba musindikidde n'azisevinga n'abako gy'azisindika nkitegeera ntya ali ku buliri bw'ati atudde ewuwe kati ngenda laba yakwata essimu yange sobola nakwata essimu yange n'adiritinga message ne mubuuza yi message zange just ndowooza nina wenyize busimanyi can you imagine nensirika kati mba ndi awo mulaba ate ye ezange zemba musindikidde azisevinga n'abako gwazisindikira ndowooza gyatereka ebintu bye ompulira mba ku live andikodinga ebibeera n'abako gyabisindika zizona audio ze yatadde ze walabye from day one audio ze yatadde ze nalabye ate nyina nekye nasirikira naye munange nja kubyogera from alina audio ze yatadde nga nze mwegayirira mbu mwegayirira gye nali mwegayirira nga nyina kye mwegayirirako wali oyagala naye yetalowooza nti nali mukwana nedda wali oyagala kiyogera kubanga tokyalina kyozza omusajja yakuyisizaamu dde eggaali yakuswaziza dda kati yogera ekituufu kyo wali weegayirira naye yatadde abantu bajja kutwala bubi nedda olaba oyo gaayi kyenyinza omugamba kiri kimu yuginze nnyina odiyo zo tolowooza kyogamba nti nze yali ayogera yekka yali tayogera ate gyosobola okikkiriza kati ye lwaki teyatadde ze ng'ayogera lwaki yatadde zange ayinayo koko odiyo ng'asaba esabu audio ziyina buli kimu kyesobola okutaka kati ye yakwatanga n'azidiritinga kumba ate nze nange nyina mukwano gwange bamuyita Irene okoze kyamaanyi omulabi oyo omuwala gwe nkulaze oyo omuwala from day one yaŋŋamba Sophie oyo omuvubuka muyayi Irene ate ye omuvubuka amumanyi ati amumanyi kati ate amumanyi gwe sirika nkunnyonnyole amumanyi okuva ku epaka ku Z yamukwanako kyokka ekisinga okunuma bano bonna baganda bange ono Sophie muganda wange kati kugandi wakati w'abantu ababiri benjagala simanyi na kyakkola okitegeera naŋŋamba nyamba buli audio gyoyogera nayo gayi ginsindikire nemugamba ati naŋŋamba Sophie byenkugamba mbimanyi ginsindikire nemugamba oke tewali buzibu nenkwata audio nenkola ki nembeera nga nzimusindikira kati teyenga akwata nnyo essimu yange n'azidiritinga era kyati ye yonna nze lwakuba namubulokinga nenamba era katekyalimu namala nemubulokinga naye nga audio zizana zina nabadde nsobola ovaayo neŋŋamba nti kati kino ne kino ebyo ebipapula byalaga nabadde nsobola ovaayo nembibalaga nti biibino lwaki saavuddeyo nembiraga obusungu bungi Sophie naye emboozi ogimbuukira nakomye wali ng'afulumya agenze muddamu ddyo okukola njagala onviire ku ntoni emboozi eno nditegere muddamu ddyo okulabagana paka mwatuukidde ku kutabuka weyafuluma ennyumba yagenda bwe yagenda era yansanga ku live emisana yes misana naakola najja ku live naŋŋamba osobola okujja n'ondabako era ku live yes ate yasuzaawo yes kati olwedde wali omulabyeko yali akulabyeko ate era nga yagala oddemu omulabeko kugambe ki yali ali mulaavu nnyo bannange naŋŋamba njagala kuddamu njagala kukulabako konza okundaba obulabi siina buzibu kati lini eyo mu buliri gye mwali ng'ali wansi bannaye omukazi obeera ne privacy tusula mu night dress kati wakola otya weyambala pijama adija nze kati nze nsula already nkimanyidde nsula nzikka kati ogenda kungamba nti bwendaba ku musajja mbaluka amatunze nangire webikke nedda omuntu gwotayagala ate waleka ebintu bweru era nasula nze kane neebikka kubanga olwedde nze gayi nali simwagala ekiro weevaako adija oli museevu naawe bulangeti weevaako noobaati tiwava ekiro weevaako nga te yugi yasuze mu nnyumba mukwano tekisoboka buli omu yamanyi engeri gyatambuzamu obulamu bwe naye nze siri after musajja mboozi omusajja gyamubeera after oluvannyuma ng'otegedde omugaso gw'omusajja right now tonnaba kufuna musajja mutuufu alina magezi kati wuuyo wafunye yugi byayogedde yadde muganda wange si yali awo ategeera ennyo yamazeemu amaanyi ze nasoose ne ndowooza mulimu stanti era kyokola namukubidde essimu ezo stanti sizikola kubanga nemugamba gwoliko trendinga bro nagenza okulanga ebyeyongera ofuluma ate byongera kwonona neŋŋamba awano waliwo ekitali kituufu naye nga byonna yakoze bya kisiru nga twazze mazima kankubuulire tosobola kuva eri ng'oli musajja otegeera
newebaka ku muwala nomala omwebaka kati nomala n'omulangira notandika nsimanya mukyafu biki kani imagine wali tomulaba ng'oli naye obukyafu obulabye omaze kwawukana naye obuzibu bwavaawa kyenumanyi olaba abantu ababadde mulaavu nga basasise wallaayi sisanyuka namu obuzibu bwava ku kisofe mulayika nno mwali mwetegedde abasajja abo abampi baagala nnyo abakyala abawanvu nga ggwe ate n'abakyala abawanvu baagala nnyo abasajja abampi nedda mukwano kireke ekyo ekyo kireke bambi kati gwe wagenda okulya ebintu nga tolaba nga wenkugambye ebintu byali bya sipiidi sipiidi nedda sikulimba omuntu yanvuga sipiidi gwe kankubuulire gomanya omuntu kudakaivu tomumanyi bitina sipiidi buli kimu kati gwe watuuka otya ewuwe twakomye wali nga azeeyo yasuza kulabya akusanze ku live yampisa nangamba njagala kukulabako ne mugamba it's fine ne tugenda twamitinga zitera yantwala ku parking muba tiktok aleka ali parking ne tugenda ne tutuulaawo zisinywa mwenge tanywa mwenge musajja musiraamu ne tutuula ne tunywa yali onda ne tubeeraawo ne tunyumyanga abantu we mugweno mu ntebe wogwa mu kifuba kya zazi abula gwe naawe zeravu empya ngimanyi tewakulya sente ngimanyi muba temumanyi nti no abafa muba temumanyi nti waliyo abafudde muba temwagala kumanya ate omuntu namala gambira ku musajja omupya gwe oyinza okyawo oyo omuntu bakulabula oyingira relationship eno obadde nze ndi mulabufu oli mulabufu ndi mulabufu kubanga oli mulabufu yeah n'abalabufu munaye olumu beetaaga okulabulwa naye kati nze kati gwe omulabufu tolaba extra media kyakola ku media ne kati era talina kyamaanyi kyakoze kubanga awaayiriza ekyokubiri ye ng'omusajja aswala wadde bagamba nti nange nantongoza ajja kuswala gye bujja kubanga kyemmanyi ku bantu balina ab'ebitiibwa abayo abamanyi ab'ebitiibwa yagamba nti ayinaani ow'ekitiibwa mpozi nze gwe gwalina gwe gwalina era tewalaba nange teyantidde abantu ab'ebitiibwa kituufu bw'aba balina ab'ebitiibwa Haji Yasini bamugamba ekyo wakoze muntu wa Hamzi family kuba ebintu bye yakoze bibi nnyo byesitaza ekyamazima nange swa abikola nze binayo byonna mbikola nsobola ovaayo Adija n'enkuvuma nesobola kuta odiyo ebintu bye mwali mwogera ababiri yatadde audio ng'ogamba ki yatadde audio mbunga mukwana nabadde bamwegayirira nengo okumwegayirira kwaliko ensonga lwaki nali mwegayirira kijundubuulira ensonga yagireseyo kusigala tugamba wadde oikizoka abakazi bakwanira kati kankubira abakazi mukwana abasajja sinza abansonse wali oyagala kikwolwo omusajja kati okkiriza wamukwana kamukwane kitegeeza wamukwana ya kamukwane naye ntenze nga sifuuse nga ye utandika kuta audio simanya video wulira nedda zisisobola nze navaayo nenkola eno ensobi era njejjusa ge mazima navaayo nenkola ensobi nentula wano ku TV yo nenvuma omusajja yali ampa buli kimu ne kati ngenze nkiraba nti nakola kibi ate omusajja oyo namwetondera naye nemugamba bigwere ku media yagaana kuba yetayagala kamera Edi yangamba totawaana nangamba totawaana Edi gyali namwetondera alina bulungi nakola ensobi ya talina buzibu naye kati ate wali olya Edi ng'olya ne UG eno yali excitement wali agala kyusa ku miiru nali njagala laba obwangu bwe balina abasajja ba media naye kati obwangu wabulaba balina obwangu nawo mazeemu amaanyi wamala n'oddayo ewa Edi ate n'omala okuddayo ewa Edi ate n'omugatika ne UG sikugambye nti naddayo ewa Edi nkugambye ekintu kimu naddayo ne neetondera Edi nansonyiwa era essaawa zino njogera ne Edi mukwano gwange naye omusajja gwe wali oyawukanyeko naye ne musigala nga muli bamukwano nno olwo olukwano olw'okubeera ne ba X Edi si X
omusajja aba ex sigo bawazaalamu ndako omusajja aba ex sigo bawazaalamu abaana omusajja gwe wakolerako bino akitegeeza abawala balina ba ex mwana gw'omusala agagutu ekyatweyongereko emabe nze senyumya na buli omu oba njawukanye nawe mu bubi ate ekyo ekibeera kinzize kati nze ng'omuntu nkwegayirire kuki nze siyawukananko na musajja mu bubi oli mwenzi nedda siri mwenzi naye ekyawula abantu buba bubi nemwawukana ki ekibeera kibaawula nga temwawukanye bubi abatawukanye bubi basigala babiri okwawukana buba bubi lindako weyawukana n'omuntu kitegeeza ku bino kuvaayo kuta audio na bifaananyi nedda kati ankisinziira ku muntu abo mwagala ba media baagala content baagala ku trending era nze nalowooza mulimu stanti namugambiddewo okozesa chance trending ate nagenza olaba bitabuse nze sikola sitanti ziswaza nategeereddeko nenamba anti yuggi lwaki omuyise anti wakoze ekintu kibi lwaki omuyita anti anti obwangu alina bungi ng'obwabakazi kati wamutumye anti obwangu alina bungi nedda bambi kye yakoze kibi ekyokuvaayo n'ogamba omwana w'omuntu nti alina siriimu manya alina tibbi manya bino bye byatwawula manya nebaka naye omulundi gumu gomanyi n'emirimu omanya alina waatuuka n'alaga obulumi nedda ekyamazima kyannumye balete ate lwaki kyanumye siriimu tukakase amazima lwaki kyannumye nti nnina abantu bange bankubidde amasimu nga bagamba gayi nga bwe yalaze ebipapula yeddeko I'm so sorry. Oh my God. Chanumye to sava ngamba mbunyina siriimu. I'm so sorry, Sophie. Banaga yo je byonna wali bikoze naye notagamba mwana ono nti nalina siriimu. Twogera kuno nakuli naye bw'omegga toluma. Abasajja obalaba bano ng'akyakwagala abaakwagala naye wakukyawa ayagala kumalawo bumazi. Okitegeera kyovola abakazi kati bayita abasajja neyefuula nti amwagala nnyo n'amusibira mu nnyumba n'amukumako omuliro agamba nze okufiirwa future gwe kuufa oveewo bambi ebintu bino ebyalaavu biruma nnyo so olwekindeze ku gundi yo sizze nti oba nti njagala nnyo bw'oba nzeevu mayugi sizze kuvuma naye ekintu kye wakoze kibi ekyokugamba nti nze nnyina siriimu siina siriimu ndi mukazi mulamu bulungi naye n'ovaayo n'olaga ebipapula bwekyanjawukanye naye kiikino naye nga ne bwe twava mu ddwaliro papula babitulaga aba nange mbirina nsobola obijjayo lwaki saabijjayo lwaki saatadde audio lwaki saatadde vidiyo kyogamba nze sibiina gwe weka yali yayogera nze I'm so sorry Sophie. The good thing is that osazeewo gwe sirimba mu kukeberere mu kamera omwana yakoze ekibi mwana byakisiru fewe tuli abalabi kino nange ng'omutusaali kyagadde naye bw'abanga yakyogeredde ku media kitegeeza ayagala musuula okitegeera olaba abantu abakankubira amasimu tata wange yatuse n'okungamba sooka ove eyo vaayo sooka ojje nga buli kimu mpulira kintamye n'akugamba oveeyo ne Kampala nveeyo Kampala ngende nga bulirayo buli kimu kimutamye bannange lwaki mulumya abazadde bammwe emitima Sophie kati ne dadi wo kwali ku TikTok kwali yabirabye yeyankubidde n'essimu ebintu ebifaanana bwe bitata nti kibeera kibi oh my God ate nga si gwe gusoose yasookera ddala n'akola live ne bitambula nnyo awo nti era nnyina siriimu biki tata n'abiraba n'aŋŋamba tambula ojje nentambula nengenda mu kyalo taata owange yankwata ku mukono bw'ati n'antwala mu ddwaliro n'ankebera ngawulira atidde tuvuddeyo ate eddakiika 2 bizzeemu okitegeera yange muntu omu yakugamba nti kwegamba n'owulira nga buli kimu kikutamye ye kyalowooza eno ensi agenda gikungula paka balowooza okuvaayo okuddaawo kuba n'abandi ne mubasaasaanya bwe mutu mwe mulowooza ensi mugenda gikungula ffenna tukola ensobi nze nakola ensobi adijja nakola ensobi ate ensobi nafubulaba nga njimalawo kuba nze omusajja namulumba face by face nga mmanyi agenda nakunkuba naye omusajja ali ize naye omanze Sophie nakusonyiwa kimanyi wabikozesa buto na busiru n'abaana ba TikTok okuwaga
sabula nafuuka sabula ninze nakusonyiwa ku mutima ninkuleka era naye kati bino ebintu obiraba naye yenyini yabirabye nangamba obiraba nze Eddie kati alinga taata wange oba alinga muganda batuka n'okungamba todatinga basajja ba media tokaaba kati yo jjajja lowooza yakoze kyamaanyi nnyo kuba kati awo wakwagala ng'okaaba lekeraokaaba okaaba kugenda kukoma wano nga nkimugambye akitegedde naye talowooza nti eri ndi mukaaba nze nabitadde naye bambi nsaba busabi olina omwana ow'obuwala oba abaana ab'obuwala ate naawe oli musajja nze nyina information yoyo gayi waliwo omuwala ejjo yankubidde essimu nangamba Sophie oyo gayi yafumisa muganda wange olubuto n'amulekawo ndi eno ntoba na mwana omwana n'asindikira audio nga zaayuggi nga yayogera nga bagamba taliba wa buyambi naye nga yamufunisa olubuto nenze saavudde wano okugamba nti munnange yuggi yafunisa omwana wanje olubuto n'amulekawo biki lwaki kubanga ezenkanankana n'ebisikidde zaaka naye tosobola yimirira mu kamera yali ku live nga kuliko abantu nga 1,000 nga kwaliko oba 1.5k nga bana bakanyamugamba bannange yuggi ng'ajjayo epapula biibino singa yakwata epapula eyo n'abijjayo byonna n'abibalaga wepaba naye epapula teyabijjayo yakanyabalagako linnya lyange nalirye yesi baatukebera twali babiri omusaba ebipapula yatuwa babiri okumanya eyogaala ina ekigenda ne musaba ebipapula ebyange n'abinnyima kati gwe ekitegeeza tewalaba ku results zo nga naziraba baazituwa babiri ne tuziraba we namala ziraba ne nkwata ebipapula ne mbiteeka wa mu kasawo nangamba adeta mbikwate ne mugamba nedda akasawo n'akanjjako n'amaanyi n'abijjamu ebipapula walizeeyo enkeera mu ddwaliro n'ogamba omusawo akuwa ekkopi ye eyagundi eya HIV test yo gye wakoze n'oyo gaayo ye yatwala mu ddwaliro awo wenyini mu ddwaliro wewalizeeyo bannange Sophie, how old are you? nina emyaka 22 Sophie, okyali mwana muto tonnaba kubaako nakyolaba munnange naye I'm so sorry about that nga tumaze okukebera siriimu nga bwe wansabye ensi etegeera amazima njagala nsooke nkuzeeyo wali eri emboozi tewagimmaliddeyo lweni tusooke tukebere siriimu tukimala mmalireyo emboozi sina gloves ogenda kwefumita nefumitawa mwefumitawa luli oba wali wano mwefumitawa nebyujji oba wano webati mu ddwaliro babafumitaawo baba bajjako ogwa wano gwali gwa wano wamaazi jukidde gwali gwa wano ati byadda wano dokita oba jja omufumitidde okwo banange ntya bakutegeeza nti honorable ali mu mbeera ebagiyita executive state embeera ebasinga ku kyaka nnyo abagoberera ennyo eyali prime minister wa Israel yali yenna ekyali ekyamuviirako embeera yali munene nnyo kaliwa Sophia akazayigo nga kakwegira wegoba bwegobi nako Sophie butonyeeko eh? Hi. How are you? I'm okay. Happy New Year. Happy New Year. Yanguwa.
Tekeka amazzi. Ng'oli ssiro. Abantu ba media banaye mutuvuga speed dabawoleta muno mu camera gyalaga results za Sirimu. I think you should throw that away. Tetuganye kale omwana omuwala akusanyusiza talina Sirimu. Naye dokita tuyamba osuleyo ebintu ebyo mukazazi. Zavi. Poli 22 abasajja bangi bagenda ku approachinga bagenda kwegomba naye si buli musajja zinti abeera ayina ekigenderero ky'okutwala oba okubeera nawe mu relationship. First of all oli hot kati abantu batwaleyo advantage y'okwagala okukebera. Ekyokulala ku TikTok sometimes oba all times you're trending. Kati definitely abantu bagenda kujja nga naye ayagala trending because right now ensi ayogera ku mmwe. Bwebera nga mission yabadde yakutrendinga UG agifunye okitegeera lwakuba nti mweyogeredde ebisongovu mwatabuse nnyo naffe ne mututiisa nnyo naye ekyokumpita ojje clearing air about HIV ekyo kyonsiimye naye ebirala UG be yakuvumye ogenda bikola otya byanvumye saabijjawo kuba batuvuma bantu bangi batuvuma ku media ate kati ffe twamanyira ne waliwo omuntu akuvuma ekintu ng'olabira ddala kibi tosobola veri n'ogamba muntu nti alina Sirimu ku media kumanya ekintu ekyo bwe kiruma nga n'omuntu alina Sirimu okuvaayo okujja okwerangirira nti bannaaye ndi mulwadde tasobola kizibu olaba bakigamba wakava mu ddwaliro n'ogamba obaliriza kuti bampadde enfu gwe kanyini n'otya oba banange neekebeza bubi kanzireyo oba ng'omuntu akigambye bugambi Katolo yakitadde ku media ne kitambula wonna. TB bulwadde ki? Tuberculosis. Tewasoma. Wakoma mu class ki? Saasoma gwe kyoba omanyi. Abaana bwogenda obagemesa babagema batya? Balina obagema tuberculosis. Balina obagema. Abaana bange jukira nze nabazaala ndi muto. Jjajja ye yaŋŋamba nga twala abaana babageme. Nga naye ne bye babagema tobi. Yanze nali sibitegeera bulungi. Nali muto. Nga sibitegeera bulungi. I'm so sorry. Embozi yote wajimpa bwaje wakulira luli twali ku Eddie but next time nja kuchazaza TikTok otunyumizeko ku mbozi. The people need to know you. Nakomye wali eri nga mugenze ku live saategedde mwa engaginga mutya ne yojjo kutuuka okugenda ne ku musaayi. Awo we wali embozi. Watwatuuka eyo we twali yali parking nangamba tugende ewaka. Leero otuleke ewange. Ne mugambaye tewali buzibu okusulayo. Oluvannyuma lw'ennaku mmeka nga amaze okujja ewuwo oba ku olwo lwennyini? Nnaku zaalinga 2 oba. Kati tumala mugamba tugende. Kati we twatuuka yeewaka nga bw'omanyiira ne mugamba nedda tusooke tugende wa? Ku musaayi. Nangamba naawe nedda biki? Ne mugamba nedda mukwano. Nsuubire naye wajja ewange ekyo kye nakusookezaako. Musaayi. Nanyiganyiga nga omanyi abasajja. Era yanyiga yawunzika tukoze eki? Muyombye. Tuyombye naye nga tugenze. Yanga tayagala. Mwagenda ekiro ekyo ne mwekebera? Yes, twagenda. Yakutwala mu ddwaliro ye mwennyini? Ye yennyini ye yantwala ne tugenda. Bwe twagenda ne batuwa ebipapula. Ebyo byennyini byayina. Omusawo n'agamba ffenna tuli ki? Tuli balamu. Kati ate ye weevudde n'agamba mbu bino ebipapula bye byatwawula. Ng'ate ebyo ebipapula byennyini bye byatugatta n'otugatta. Kubanza olwedde nali ŋŋaanye nga sisobola. Ebipapula byagamba ebyatwawula olwedde bye byakola ki? Bye byatugatta. Nze nali sisobola. Ate nga ye ali lwedde asobola. Can you imagine? Era we yagaana ne ntyamu. N'ogamba nti obaggaayo. Oba sinze nanze kazi nyina oyo mukwano gwange nkugambira nabimugamba ne mugamba manyi gaya aganya ogenda wa? Ku musaayi. Nangamba Sophie totawaana. Nze newaka mu oyo muwala gwe nkugamba yankubira essimu Irene gayo oyo yajja ewange. Kuba twava ku live Irene yangamba ekituufu omusajja ajja. Ne mugamba Irene simanyi obajja. Nangamba wajja kola ki?
inkubira ntunula ne mugamba kale era gayi we yangamba nti ntuse nakubirawo ayo ne mugabo kimanye omusajjazi nangamba Sophie ukakasa ne mugamba yes nanga Sophie wegendereze ne mugamba kale anango kisanga ku media kuno naye relationship za TikTok zigenda kutulema abantu olwekyawa nga bajja boogera ebyebuziba ebirala nabyandireddewo n'ata audio biki naye n'atanteeka ku bintu webityo bikale binene kuba nange nabadde nsobola bannange nabadde nsobola lwaki nsiriza ye teyebuuza lwaki nsiriza sirina bibi byalina oyo mugayi ayina ekibi kye yankola nentuuka ne ku Ssegambo bangende ku poliisi nengamba kambireke yakola ekibi mu myezi egyo ebiri gye mubadde najo ayina ekibi kye yankola nentuuka ne Ssegambo bangende ku poliisi mwegyo emyezi ebiri gye mudeetinze wulira naye agenda ku poliisi nze bannange simanyikiddwa nnyo ku TikTok naye nno yo jji ng'ayambaza abawala obuweta kyajja kitya nti gwe tewayambala ku mpeta yayo jji buli omu aba n'omukisa gwe ndowooza ate njogereki baŋŋamba nti ye buli muwala gwakwana ate ezize ziva Korea buli omu aba n'omukisa gwe ekyakanza ogwo omukisa saagufuna naye era alihamudulira nti saagufuna nyina bye nawona mu myezi egyo ebiri alina kye yakkola ntuka ne serigenda ku poliisi nga kikukolera mu nju yaani eyiyo eyange kati ekitegeeza mwabadde mufuuse mwami na mukyala ng'atandise n'okusasulira ku rent tansasuliranga ku rent tamanyi na nnyumba gye nsulamu ya mmeka kati yali asulamu ngaani ndowooza ye yamanyi yali asulamu ngaani oleeta abasajja ewo kati ewange wensula sireetangawo omusajja n'omu oyo ye yasooka oyo gaye yasooka ate nga bwe nkugambye byali bya sipiidi bya midiya ng'alinga ayagala okunkuba empi yakuvuga sipiidi atyo yavuga sipiidi gwamanyi gaye okujja ku live dakiika emu njagala kujjawo dakiika emu nzuuno ntuuse kirowakengewedde wano ng'akusalako nga muntu wa sipiidi ate kati waliwo omuntu ayinza okukuvuga n'obwongo ne bwetabula sikulimba waliwo omuntu ayinza okukuvuga n'obwongo ne bwetabula ebintu oti wabikola ovuga wala sipiidi obwongo ne bwetabula kuba omusajja yagirayo omukazi akabweta ku sipiidi nti mwali mulabyo naye twogera ku simu nze ndi kwalaali mubuuza oyo ddala ye mukazi yoyo kanenjogera naye kano kankogere mwabakyadeetinga yuggi erinnya kandyogere mwegendereze watandise omuyita mwami yuggi bikyuseemu abamudeetinga mwenna abawala mbalabula ate obalabulira ki buli muntu alina omukisa gwe naye gwe ovanga ku gaali yakwanidde ennaku bbiri n'akuvuga sipiidi n'atandika n'okukwata essimu yo ng'adiritingamu message aba abala kati ng'ate bino waalya ng'adiriti wabula gwe naawe tabuka omusajja tebuuza kiki ekyakutabula naye sinakitegeera walina okuba waliwo ekyakutabula nga nekyekozebamaze omanyi fe abakazi tulina ekitutabula nekikuziba amaaso nga n'omuntu tomulabamu saagala alowooze nti sitegeera njagala afuge emyaka gye muntu mukulu omubalira emeka era muntu mukulu omubalira emeka olaba haiti eyo osobola olowooza nti muto naye nga muntu mukulu ezo haiti bwezi haiti otegeeza ki ogitegedde newe sijigamba muntu mukulu amanye byalina okukola nze nabadde nsobola okuvaayo nenkola bye yakoze kyokka wabadde ogumye ne haiti n'ogigumira naye omusajja n'akuyisa bubi obwenkanidde awo abasajja temumanyi kyemwagala nsobola okyogera buli kimu naye nze ensobi gye nakola saagala ngiddemu naye ate nsobola ogiddamu gwe gayi yamanyidde balowooza bwe nsirika bati ndowooza ndi musiru nnyo Sophie kati nange kambeere nga kansala singa tubeera tukukebedde essaawa eno results zino ne zijja nga ziri positive ogenda kukola otya
Kyekiba kizze. Kuba bannange okuvaayo n'ojja ne weekeberera ku live. Oba toli mulwadde naye maama oba oyina ab'okudisprovinga bangi. Ntya. Zino results sizo zifulumye Sophie naye simanyi kyozzaako maada. Leero gwe. Leero gwe. Kati adijaze kakubuulire. Inze taata wange nze nakula na taata wange era nawulidde akinnangirako. Kuba yannangira n'agamba mbu ky'obalaba nnyoko yakulekawo yali alina okusulawo kuba yali alaba azaala kisiraani. Kani imagine nga n'omukazi gw'oyogerako tomumanyi kati nze kambabuulire. Nze saakula na maama wange naye toyina gundi eva eri kumwogerako. Kuba kituufu saakula naye nze nakula na kitange. Naye ate gyali mulamu. Mama wo mulamu? Yes. Kyogamba mwe temuliyo nga bannyammwe babakuza naye nga babafaako tebaliyo. Weebali. Owange teyankuza naye muki? Mulamu. Ate era nsobola omukubya essimu ne mmubuuzaako nti maama oli otya n'angamba gye ndi. Ne mutwalira kasukaali n'akanywa. Naye waliwo essaawa zino takyasobola kukikola. Kati gwe bw'ova eri n'ovuma maama w'omuntu. Ani yavumye maama wo? Taata wo? Taata wo si ye yamuvumye? Taata wa? Ani yavumye maama wo? Yuggi. Yuggi maama wa mumanyi nnyo. Tamumanyi ne wano ku media wenyini tolaba nti njasama tewali amanyi mmange waafaanana. Lwaki? I'm so sorry. Sisobola. Yavuddeyo n'agamba. But her story is heartbreaking. It's breaking my heart. Sikulimba. Yavuddeyo n'agamba mbu nnyoko ky'ova olaba yakuzaala n'akusulawo kuba yali alaba. Aha, kanki kumalireyo. Wabimunyumiza nti maama yanzala. Omanyi we tuba mulaavu. Nedda siba mulaavu. Si kulaavu. Nze ne bwembeera yawukana n'omusajja n'akulangira lubaale nze gayo situlangako munyumiza bikwatagana waffe naye nze bwembeera ku gundi ku TikTok kuno oyinza okukola video omwana n'akomentinga naye Sophie lwaki totulaga ku maama wo okitegeera kati nze bakimbuuzanga nnyo ne mbagamba naye saakulamba maama naye gyali muki mulamu kati gayo yavuddeyo n'ayogera ekigambo kino n'agamba mbu kyova olaba n'ennyoko yakusuulawo ng'alaba kyazaala kisiraani kale singa simanya yakuteeka mu kondomu n'akusuula eri n'ofa. Can you imagine? Yuggi nga yanyiize nnyo. Wamukoze eki? Simanyi. Yandikoze bera n'atalumba waffe kuba nze sirumbangako family ye kuba sigimanyi. Sagala na kugimanya. Anti omanyi olayika naawe wamunyumiza ebya maama wo. Simunyumizangako bya mmange. Ekintu kyamanyi kiri kimu nti nno. Mama saakula naye. Nina wano mu inbox omuwala ng'agamba nti yabuulira omusajja nga bw'ayina ebibbo mbu simanyanga ayina ebibbo mbu bayina lubaale ne baawukana omusajja n'akwata ebibbo byonna n'abifulumya ku lubalaza. Nze sibimanyi. Kati abo be basajja b'ennaku zino bannange. Naye ate era tekiba kirungi. Nfa kiniiza. Segera. Olaba omusajja akutaddeko empeta era naye akwefuulira. Naye nga biba bya kisiru. Naye kale okyali muto okyalaba Yuggi si ye musajja asembyeyo. Ate si ye musajja asinga abasajja bonna. You still have another chance. Ekirala ekyamunyiza oyo Gayi okutuuka ku sseeyo byonna ebyokunnangira. Bintu nno bingi okuba nti nze nsirika baye bambi Yuggi ngenda empola. Wallaahi. Ojja byogera. Yuggi ngenda empola ge mazima. Nze nakulipotingako ne ku poliisi kati gula katokimanyi. Ng'omuripotingira ki? Alina kye yakola ayinza oba akimanyi. Sinayinza oba akimanyi. Yali emmere n'atanaaba mu ngalo. Yakimanyi. Yakubba ssente. Ha! Eyo attitude kitegeeza nti alabika baagatta bizinesi. Ssente oba si kyo yeewola ssente ku mukazi nze kantekewo ebyange. Gwe teekawo ebibye. Muganda wange n'otaleeta ssente n'otasasula. Andike. Kati singa bukeera ku makya ne mutula ku mmeeza yemu ne Yuggi ne mukaanya mukyasa obba ab'emikwano ne muba nga temuli mulaavu. Nedda. Lwaki? Bw'aba akwetondedde. Nedda. Toyagala okooye ekisembayo. Akole byayagala nange nkole byenjagala. Wabadde otandise ogwa mukwano nono Gayi. Nedda. Naye maama oli otya ekyajula ayina n'omuntu gw'otayagala. Gw'olina gundi olina obukakafu nti yali. Nga tekiriika. Omusajja yagambye
Yagambye yakolaki? Omusajja yagambye yalya. Yalya nakombese wali. Omuntu gwe nawulidde nga gamba Simaya ali omulundi gwe muba mukakana bukasi gw'ogamba nti yali. Wakakako omusajja alye. Namuwulidde wagamba. Wamukako omutwala ku musajja. N'omukako okulya. Naye nga tibakukaka bati okulya. Omutako oyo nfako nga tesimbi. Alalawe. Guno omwaka nagwo gutandise. Omutako oyo nga kyamala gayimuka. Yo jjawo wannimbyemu. Ono omwana obulungi bwaliko tasaa kukaka. Nina okukubira ku simu tulina okubeera ne pistol. Ebyo byoyagala. Ebyo yagala munange. Oba tumukubireko ku simu. Mukubire. Tumukubireko ku simu tuwulire ekiva mu yuggirwa kiyagambye omwana w'abandi nti nalina sirimu ekyo yakozeemu bubi. Nze kyekindeese wano munnange. Tumukake yuggi yeetonde. Waddembe okuvaayo n'akola byayagala naye munnange. Yuggi muve ku bantu naffe tulina bye tusobola okuta. Naffe tusobola ovaayo ne twekalakaasa ate ne tufuna obwenkani. Ne munnange twasirise. Hello? Muganda wange nk'oyogera mpola weebase. Nga nebagali kinawe. Oli ku HK Media oli mu programu ndi ne Sophie. Wangi munaye kyekigaanye leero mwanyinaze. Kati ntegedde ensonga kubaki ntegedde byonna mbitegeredde mu mbuuza gy'ombuuziza. Tuli live ku HK Media ndi ne Sophie olunaku olwaleero. Sophie yani. Sophie amwerabidde amangu ago. Sophie Nantongo tomumanyi. Obwedda gwavuma n'omuwalabula n'omuwa n'ebisiiti. Ogamba ono yayimba oluyimba wansumulula n'omukwano gwe nali kwesi n'onsumulula ogwo. Omanyi Sophie Nantongo omu yekka mu nsi. Manyi Sophie Nantongo omuyimbi. Abasigadde sibamanyi. Omukyala gwe wakwata n'omutwalira obundazi mu kiro mu matumbi budde n'ogenda nga weetisse ng'oli ku live tomumanyi. Nze Yuggi. Ebifaananyi biri wano byonna Sophia. Abitulaze ng'oli ku live. Erinnya ly'omuntu. Kyokka Yuggi bambye on a serious note omuwala ono ali mu bulumi. Byonna bye wamuvumya agamba tebyali mulumye. Naye okugamba abantu nti nno mulwadde wa siriimu kyabadde kibi. Mulinde ku Katonda. Ntwala omukisa guno okubategeeza ku HK Media nti omuntu wa ddembe okunyiiga nga bw'ayagala ate buli bye nayogedde simanyi linnya lya muntu lyeŋŋambibwe nabyogeddeko. Sisobola kuvuma Sophie Nantongo omuyimbi kati bweŋŋamba abadde sibamanyi. Naye bannange abasajja bwe muva mu laavu nga mukyuka wamumala okulya ebintu nga mukyuka. Munnaye wakubadde nti olabika olina omuntu gw'okubidde. Naye mbadde manya Lijja Kibuusi yankubidde mwanyinaze. Nze mwannyoko ndi ne Sophie Wanene oli ku HK Media twagala tegeera ani yavumye munne nti mulwadde wa siriimu. Era tuva kukola testi nga omwana si mulwadde. Ngende mu malwaliro. Yuggi Extra Media ensonga ogibala atiddemu naye ensonga eri serious. Nati simanyi ngeri. Kati oveeko banna. Kisiza okuusa so kimanyi.
kungamba muntu gwe simanyi mukola n'abayimbi tesikuza siriimu oba batwalawo okuyimba abasajja bwe mumala okulya ebintu bya bannammwe mukyuka naye 2025 temumenya mitima gy'abantu tolina kyomanyi ku nsonga zino nsonga zongamba mpulira mpya namanya g'omuntu gwengamba mpulira mapya okujjako nga manyi mu kuyimba nti Sophie Nantongo muyimbi wa ggwanga Aunt Sophie Nantongo musita ali omu yekka yali akuyita linnya ki sweetheart baby girl yali akuyita ki ani ogogera ono yugi njagala extra media njagala here kati mwenna mwegaana interview eweddemu ekitiibwa mweraba simumanyi omuntu oba tomumanyi oyogera nti simumanyi mwenna mweraba yugi weeraba naawe Sophie Bye bayi mukwano zijjako wakabasito nagwe yobaga bakazi kati naye yujja akabasito alayi katamanyi kyekategeeza ng'olina watu agambye eki tolina akabasito muzijjako akabasito kekati kanene akabeera wano ketulina abakyala akabutobuto ka wansi ate gwe tokayina kabeera wano naye bannange yujja omuzannyo mungi mbuka amaanyi sikamanyi tubuulira omugaso ogukalimu matiti eri mufu nnyo bannaye abatulaba olunaku olwaleero extra media agezezaako okwebalama ensonga zino naye ababaddeko ku TikTok mwalabye bulungi olutalo bwe lwabadde lutambula ebigambo nga babyogera kyere nga tebabirumamu so bw'abanga Nantongo akkiriza nnoonye ku yugi nze wendi okumunoonyaako naye ng'ate yugi ye muganda wange njogera naye buli kanaku lwakuba yugi yansobera eva abanga ali mu katembo okimanyi obulamu bwa yugi alayika buli kimu akirabanga nga lwembo ng'ali mu firimu tugenda lekerawo okutwala siriasi nno munnange so kati Sophie mwayawukana lwaki ne gundi n'omuvubuka ono ate gyensonga nnene mpanvu toli ready gyogerako mawulire siri ready naye ensonga mpanvu ate nnene ate nga yaliwo mu myezi 2 kitegeeza singa ensonga ziringa 2 oba 3 naye sobola zogera wano ye nga yavuddeyo n'akola byakola nze sijja tojja byogera nate nga navuddeyo n'abyakola nembyogera wano simanyi nti asigala kyekimu ekyo kibuuzo akitulekedde kinene kyenyinza okugamba results zitulage Sophie sagala zikwatako sagala Sophie agambe nti ate kansala akoze atya mubuuzize ebibuuzo byange nti singa results zivaayo nga si ntuufu okola otya bannange zezo ze results za Sophie buli kimu kibadde live temugamba nti ki tuzikyusizza buli kimu kibadde live abantu bateerewo results bazirabe bulungi roni nga tewali yadde okwebuzaabuza zezo results za Sophie n'agamba nti ate namukotogedde abantu tebaamulabye kwetuli Sophie webale nnyo okujja okundaba naye eno gundi relationship saga gy'olimu ne extra UG ogiyizeemu ki ngiyizeemu ebintu bingi olina kyogiyizeemu ogiyizeemu ki bingi si buli ajja ng'aseka nti nno aba ayagala laabo ate si buli ajja ng'aseka nti aba ayagala laabo abaana bamu naddala bano aba media baba banoonya nabo bwe bayitiramu aba alina kyakunoonyako kyakulengeddeko era mu abawala abakyadeetinga abasajja ba media mugende empola basajja ba media babi nalabayo omukazi wa media ajja kwabya musajja naye nze njagala waveeyo omukazi naye walabyeko omukazi sakulimba tudde walabyeyo omukazi nti ayaba musajja amazima bambiteri naye lowooza ffe tetubiina bye tusobolako mubirina kituufu ate ffe tulina na bingi ebitunyiga omusajja agenda n'akumanyira nga takuwa yadde n'ekikumi ennyumba gy'osulamu si yagisasula
naye nga bwajja bweyejaza enviri zosiba tamanyi na bbeeyi yaayo takuwa nkola esente y'olwala nti yiyo naye ate naddako nakumanyira kati nze ndi muwala asobola okweteekamu sente zange nga siriikyonyumiza ebyo ebyokweteekamu sente mbunnu ng'ate omusajja ali awo kati ye aba akola ki nedda leka adija kankubuulire abasajja bano abasajja gye bali nze sijja kulimba gye bali bangi n'abeerawo naye nga bw'abatambula bagamba wuyo naye nga mukwano talina kyali nga mu kopi ayinza oba ng'alina naye ng'obukopi kwatudde oyo nze sobola beera naye sijja kulimba anti obeera kati lekankubulire kati mwagala kulaba ku TikTok nti gundi ali lindako kati mufa ku biki bw'oba ojja bwoti asobola okulaga nti oba alina kyagenda okugattako kuba nze adija kankubulire nze mukazi atajja after money nti oba omusajja azze n'emmotoka ye yagipakize mbu natongo nziruke nedda ekyo nkikumanyiko kituufu nze siri after money wabula nze njagala omuntu gwe nga tweyagala nga si bye bya sente kuba nze ndi mukazi asobola okweyiribira nze mu bulamu bwange ulira nze mu bulamu bwange oli muyiribye olina okubaako ne ssente za bbaawo anti ne ssente za bbaawo ozifunye otya kati ogenda zijja mu baana aba media ate mu media aba yakwanyeyo yaba bbaawo teri musajja wa media kati size eyo abantu bwe batyo abo type eyo kati ogende nti type eyo otegeeza ki type nze kanti kugambe gojja kitegeera type eyo y'abavubuka ba media alina kyagenda kuwa abavubuka ayagala kwambula akulekaawo naye abavubuka mumwe twongera obajjukiza nti naffe tuba tubambudde bayambudde ggwe tobiteekamu bakazi balala abalala balabika babawa nedda mukwano nedda sikyo si ffenna gwe kankubulire obeera n'omukisa naye nga si busajja buno bwa media omusajja anyuma wa media ng'alinako bizinensi oyo mba nkuwulira ng'alinako bizinensi kati ngereze ku muvubuka ati bannange kangereze ku alpha moto si tikitooka naye nti okimanyi nti ku tikitooka abeerako kati gereza nga ku aviator alina business Mina da Queen nze njagala abasajja balina business ku TikTok nti alinayo business ku TikTok nga sozo gwe mulimo ati nga byatekayo naye nga si bano batubula mu nnyimba kati kankubuuze soza wabula gwe abantu benkugamba ogerezaako sozo si TikTok nedda inako business nati kyenkugamba gwe kyenakugamba kyetona bategeera bano abavubuka abanoonya omusana we guli bakwate vidiyo abanoonya omusana gye bali eyo abavubuka ng'anoonya firuta eno tentuddeemu nedda tuterezeeko wano talina gyagenda kukutwala kino nkikugamba naye bano abasajja kati abo nga basozi oba alfa moto abo togenda basanga nga bali mu vidiyo mbu bali mu kayimba nedda ogenda musanga nga ataddeyo emmotoka ye agitunda suula motozi agisula beba basajja be batubogamba nga balinayo bizinensi teri musajja ategera alinaba ku TikTok ng'ali mu nnyimba ng'akwata vidiyo nnyimba nedda oli mutuufu njogera mazima omusajja ali bize talina obwo budde omusajja ali bize talina obwo budde nti nno kati nno sebo waliyo nno n'abamwata motivational speaker tabalabangako abaali estate bannange nedda abo si ba TikTok nabo nedda bamaseka abababuulira eddiini baba tebabuulira nji mulimu abamu nga ebibeera mu ddiini ebiseera ebirala naye n'abeerako mu bulamu bwe obwa bulijjo obulamu obwa bulijjo tetubugana naye butya waba akavubuka gogenda sanga ka ku TikTok naye nga ne bizinesi emulemu teekayo ali mu nnyimba akakavubuka koyogerako nga tegedde ng'oli mu nnyimba teekayo bizinesi yo langa bizinesi naye kani imagine oli mu nnyimba naye ne UG yali alina factory y'obundaazi UGyani extra media zavugiddewa yogera ku bantu bentegeera naawe kati abantu boyogerako sibanaye omuntu bw'ava mulaavu yeerabira nedda sibeerabidde dde oli yeerabidde onoono nedda twogera mazima muve ku bavubuka ba TikTok otherwise nze naswadde nakkiriza nze naswadde nakkiriza naswadde munnange naswadde omuntu n'avaayo nakutemako ekyo ekigambo ekyo ne banita nenekebeza ne ku media umanyi kyekitegeeza kubanga pressure abadde esiseko ng'abantu bansuseko natongo eŋŋamba nensirika kati muve ku basajja ba media kyenyinza obagamba naye mugenda kuswala
ate tuli mu 2025 kati weteleko yingira 2026 ng'oswadde n'akasajja kaka naye kati bambi waveeyo mu America ajja atwala omwana ono omwana mulungi ennyo nga gye nkomezza bannange kyenyiza obbagamba awo sisukawo sibula abantu tugende mwera ne tuwuliriza mubeere bulungi abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mbadde ne kannantongo kange kano ka Sophie mukwano gwange zavugiddewa media extra UG naye mukwano gwange lwakubanga simatu yaabwe tebadde mbi kale mutukirize tubasibule 2025 etandise natuvuga speed naye nga tweyanza nnyo bakwano tusiima okutulaba assalamu alaikum